Declaration of results of 2025. Engineer Ian got 1,151 votes. Honorable Nakavale got 1,154 votes. Honorable Vijansi 702 votes. Engineer Ian 11,088 votes. Honorable Nakavale 5,428 votes. What we have atekebwe ku mpingu abalala bonna abakoze fojale bayitire kuoyi. If they are not agents, let them get out. Akwatibwe wuuyo ayenyikisanyikisa ekisimu. Polisi tuyambe oyo akwatibwe. Muteko yenale mwetu mujuza birala mulonze birala mujuza birala mulonze birala nalemu bwe mbadde awo nikyogera naye abalondesa tebantuttemu kyamakulu tebanfuddeeko kati kyetuliko batubuulire oba NRM yakugulwa sente abatalina manyi bagabane sente zaabwe naye nalisabye pate ye NRM bano abayiseemu abo obubbi temubawa sente zaabwe bawangule mulyoke mubawe kubanga tebajja kusobola okuwangula opposition kubanga balonze banafu lwakuba balina omunyago gwabwe bagala batuukirize omulyago bagufune naye tebajja kutubba mukitegeere kubanga kisusse mu NRM okulonda abanafu batukubise opposition ate bwe batakitereeza mufudde kubanga nze ndi freedom fighter katandika butandisi bajja kukiwulira amanya nze tulina omugisha Jackson sente tewunya mulimu bajja kumpulira owekira municipality ate omutuze wekira kubanga mbadde mu NRM nze badde chairman we NRM okubala emyaka 10 owa 1 nimbeera vice owa municipality nimbeera vice owa division okitegeera nga mbadde nonya akalu already nazeemu nimbeera unopposite ku division nimbeera non-opposite ku kyalo kyange nimbeera publicity ku Muruka naye kakati omuntu abatubye bazze kusuubula kira kyetagenda kukkiriza ne wakisatiraji so lwaki tubeera bwe tutyo banaye tusaba bateeterere bweteeterere mumanye nti opposition egenda kutwalako bifo lwakulonda bicupuli abantu balina obulumi bwabwe pateeveeyo etulwanirire nze kyembasaba mbadde nesimbyewo kira municipality ku bwa meeya obwa kira municipality nga nze mbadde omusajja ow'amaanyi naye bwe bakirabye ne bataka okuleeta obusente bagulira abantu nga balina bwe bakoze nabo endagaano bwe kyawedde ne bakwata DRA fomu ze tulina byolina birala n'abo bagenda okulangira bye balina biki birala even ne numbers ezibeera waggulu zaali badde zimakinga ne DRA fomu gyolina ezange tezimakinga kitegeeza nti bibajuzza biki birala naye pate bwetatuyamba nze nganze bwetanyamba ne mukulembeze wa pate ekiddako bakirinde ekyendangirira
tebanakulangira no according obubbe bubaddewo already ekiba kigenda mu maaso kola ki kubanga bwenze nsavinze empapula zange n'obulumi bwabwe ziri eyo tebanakulangirira n'olwedde betegese kati ate bano twababuuziza ab'ekira ntubagamba lwaki mutwala ebifo ngufe bye batuleetedde byetuwaayo kitegeeza bye bagenda okuwa wano bano abatabadde bye bagenda okukola ki okusoma lwaki tumenyeka mu nsi yaffe nga tubadde mu pate yaffe abajja okugisuubula ne bagala nti bagisuubule mbadde nvuganya ne Joel Masiko omubbi w'olulango omubbi w'olulango kubanga ye nina ne bwino kubanga lwa nsonga polling station ey'ekira bwe tulondera yafunye obululu 8 DRA fomu ezize wano alina obululu 221 wabadde n'8 ntukuvuganya ne Bulamu Alani okitegeera mukitegeera lwaki batukola ki lwaki batuyisa ku mbeera eyo ffe tulina obululu tetunoonya bibyo tunoonya kuweereza pate mu bwenkanya nze bwompangula bwe kaba kamu n'ompangulira mukamu zitoke kiba fine n'ompangulira ku bubiri lubeera bubiri nakyo lwaki oleeta obubiri nga haliwo kansala badde 12 bagenza okuleeta DRA fomu nga 129 ewekira lwaki tutuuka ku mbeera eyo ffenna tuli ba pate. I'm going to declare the results from the 27 sub-counties in Wakiso district. Declaration of 2025 district chairperson primaries for Wakiso district. I, Kawoya Shaban Kalonji, being the interim electoral commission returning officer for Wakiso district, hereby declare election results of district chairperson for Wakiso district as follows. We had 4 candidates in the race. Honorable Chigongo Freddy Panga, he polled 6,583 votes, which is 6%. Haji Bijasi Hussein, he polled 1,566 votes, which is 2%. Engineer Ian Chegne Sengozi, he polled 58,648 votes, which is 50%. Honorable Nakawari Patrick, he got 50,321 votes, which is 42%. Njagala okwebaza Katonda kubanga abantu abagamba nti kana akalulu ka Katonda kubanga bwe tutunuulidde ebigendererwa by'abantu baffe abamu ddala babadde ekigendererwa kyabwe ne tuyinza kimanyi naye ne tumanya nti Katonda alaba abalina ebigendererwa ebirungi ebya disitulikiti eno naabo oba oli abo baali bateeteesese ebirungi so njagala okwebaza Katonda kubanga tatuyiye. Ekyokubiri njagala okwebaza banna Wakiso naddala bannainayalangi
bewaddeyo ne bavaayo ne bawuliriza mu nkiiko ez'enjawulo tetulina kye tubawa naye ne bamanya ne batwawulamu bamanya Ian Kyeyune is better in this case. Ekyokusatu njagala okwebaza bannange be twesimbyewo nabo. Abasajja bano batuwadde amaanyi. Demokrasi toyinza kumufuna ng'oli bw'omu. Era ensi yonna egamba nti erina demokrasiya nga tewaliwo okuvuganya kw'abantu. Kitegeeza oyo demokrasi wa munguuba. Naye ffe wano bannange bwe bajja tubadde tujja twogera ku bano bonna ababaddewo tewali n'omu gwe soogerangako naye privately. Bonna twogedde privately, Nakabaale nayogera naye privately, na twagenda Makerere University ne twogera ebintu byaffe, nenjogera ne muganda we Bujaasi, nayogera ne muto wange Kigongo. Kitegeeza nti newankubadde nga nali ndi nabo mu kalulu naye nasigala nga ndi leader, omukulembeze ajjukira nti bano batoobo olina okukwatagana nabo. Ekirala njagala okwebaza abantu mwenna abamawulire aba TV mumpadde publicity ennene during the time nga ndi mu kunoonya akalulu nakakati ndaba mwongeddemu amaanyi naye kino kye mbasuubiza ne bannawakiso mubadde mulaba nti emyaka giyiseewo 15 naye nkimanyi nti mu bayibuli eyo waliyo abantu Katonda be yazzanga obuto ne bakola ebyannaggwano. Nkakasa naffe tugenda kukola ebyannaggwano mu myaka gino egisooka 5 nga Katonda ye mubezi waffe. N'olwekyo mugume munywere essaawa eri bw'eneetuuka ey'akalulu tukolere waki wamu. Mmanyi nti no bannawakiso beegabanyizzaamu ebibiina bingi. DA eri wano, FF eri wano, NPP eri wano, bannaffe aba NUP bali wano, aba DP ate ne NRM weeri. So mbasaba muleme okulwanagana olwa pate, munoonye the best candidate mu pate zonna mulonde omu kubanga ku nkomerero mwagala service. Nze ndowooza Ian Kyeyune is still the best candidate. N'ekisembayo njagala kusaba baganda bange mikwano gyange betubiisanye nabo mu kalulu kano nti nga bwe tutavumaŋŋanye nga bwe tuteeyisizaamu gaali twegatte kati tugende tulwanirire edisitulikiti yaffe. Olabye embiranye ezibaddewo bano bakozi bino buno obuvuyo baddemu oza boogerako kintu nga badde mu reese. Nze ndowooza nti twetaaga audit, proper audit. Oyinza ogamba omuntu nti akubbye naye nga takubbye, ate oyinza okugamba nti abbye naye nga wabaddewo conditions ezireese ekyo. Tulina okukola audit. Mu 2006 President yantumako mu Western Uganda okola audit y'akalulu akaali kamaze okukolebwa. Nazuula ebintu bingi era ebimu byaterezebwa mu ggwanga ne tumaliriza nga tusitabilize. Ne wano mu NRM twetaaga audit okulaba kyekivaako kubanga ogenda n'olaba disitulikiti ng'eno nnene nnyo. Omwana omuto ng'ono muto wange Kigongo anaasobola ate okufuna buli wamu nga waliwo agenti we. Ekyo ekintu kibi nnyo kubanga kisikiriza abali awo okwagala okukola ebyambyo ne kwoyo atakola ki ataliiwo. Ekirala tayimu naye ebadde ntono ng'omuntu ne bw'oba oyagala otya toyinza kubanga onoonya kalulu at the same time ng'onoonya ne ba agent. So nabagamba abantu bange nze nga Ian tinjagala banyeekundire abo abali ready okusaavinga nga sibagambye kubanga it was too short okwidentifying gwe ba agent. N'ekisembayo nze ndowooza nti President Yoggwe yagumala yatuwa omukisa okwerondera kwaba aba beesimbyewo. Kati kiri gye tuli nga tutandikira ku mukwano gwaffe Udoi Maikoli oyo Udoi twasomesanga naye Makerere ffenna twavaayo naye tutandikira ku kitongole ky'Electoral Commission okulaba tutereeza tutya buno buli kye bayogera kubanga bwe bakyogera omwaka guno ne bakyogera n'ekisanja ekiddako kitegeeza waliwo obutafaayo. So we need internal audit. Nebaza media fraternity kuba twatandise paka kati kubira ddala mu field mubaddewo paka tuwunzise kusaawa 6 guno. Wakiso district tutambudde bulungi tetubadde na buzibu yadde abeekuba ne bacandidates mbebaza abeetabye mu primaries naye okusingira ddala nebaza His Excellency the President support gyawa party Secretary General then ne chairman wa NRM Dr. Tanga Odoi. Bannawakiso mwenna mbebaza bakulembeze bemulonze. Primaries tubadde mu in-house tumanye nti tubadde ba Luganda
tuleme kwekuba yadde okuyomba, tukwatire wamu tusobole okuwangula akalulu akajja akajjeno. Mbagaliza akaseera akalungi n'obuwanguzi. Mwebale nnyo. Sorry.